Bibinye by'omuyimbi Weasle Mayanja family. Waliwo abayimba abamu benyigira mu violence oba okulwanagana. Ebigambibwa nti Weasle yawutula mukyala we tebinnagwa, bino biva kukozesa biragala na tamiiro. Okukozesa amaanyi oba eryanyi nga waliwo kye beetaaga nga tebafunye obutaakaanya ne banne ne batandika okulwana, okusigagana. Awo tuteera nnyo okufuna emisango egyo. Kubanga nga tukola okunoonyereza kwaffe kulaga nti abamu babeera bakola ebyo nga bakoze ki, nga bamaze okukozesa ebiragalalagala. Kati kye babaleetera okukola ki, okufuna amaanyi agabawaaga okulwana. Sigenda kugamba nti oba okuwa omuwendo, kubanga ffe oba tukola okunoonyereza tetugamba tunoonyereza ku ki, ku omuyimbi oba tunoonyereza ku munnamawulire. Tunoonyereza ani yakoze omusango. Kati sirina omuwendo, sirina namba yenyinza okugamba nti mu wiiki oba mu mwezi oba mu mwaka tufuna bweti. Kituufu waliwo abamu batya abayimbi, oba omuyimbi yamukubye baba yamuggyeko ebibye, ye naatya okututuukirira ng'agamba nti omuyimbi ono w'amaanyi, naye njagala obakubiriza omulanga. Tewali omuyimbi, tewali omuntu, kangambe ati tewali omuntu wano mu Uganda ali waggulu mu mateeka, above the law. Waliwo abaministers babakwatakawo mabega nga benyigira mu bintu biki bimenya amateeka. Awo kikulaga nti omuyimbi yena tali waggulu waki w'amateeka. Oba otya ogenda ku poliisi, oba waliwo omuyimbi yakukubye, oba ye waliwo omusango, oba waliwo ebibyo gy'atutte, bade tusaba tutuukirire, genda ku poliisi eriwo okumpi naawe, oba jangu mu ofiisi yange oba oli wano mu Kampala. Wano kiddiridde embassy ya Rwanda okuyingira mu nsonga muganzi wa Weasle. Ku nsonga za Weasle ne Sandra, gye tuli mu kunoonyereza, fayiro eno emu ya domestic violence oba okutabakuko mu maka, kubanga kigambibwa nti Weasle yakuba Sandra. Ne eyokubiri disappearance, okubula kw'omuntu. Kigambibwa nti Sandra wenjogerera takkirizibwa okulaba omuntu, oba abantu be tebamanyi ye waali, bagezako okumutuukirira naye kati abatutuukiridde nga bemulugunya oba complainants mu musango guno, muno mulimu embassy y'e Rwanda, abazadde ba Sandra, ne waliwo mukwano gwa Sandra ne Weasle, bona ba mukwano. Katono yavuddeyo nga yeemulugunya ku ki kyalabye, nga ebifaananyi bivuddeyo nga kiraga nti Sandra bamukubye ate talabika, ba tebamanyi ye waali. Naffe tugezako okunoonya wa Sandra waali, naye tetunaba kukola ki, okumufuna. Kati tebamukkiriza okukwata simu. Omu ku bafamule ba Mayanja family yateera nnyo okukikwata, ate ne tufuna n'amawulire anti ye kati akumiddwa mu waliwo ekifo ekimu tebali kumukuuma, bamuggyayo buzzi ne bamutwala mu ddwaliro n'afuna obujjanjabi, ne bamukola ki, ne bamuzzayo waka. Ndowooza kibagezako okukola okulaba nti kusooka Sandra afuna obujjanjabi, biri enkovu eveewo, yoke bamuleka akola ki, atandike
okuvaayo okwogera n'abantu naye tutaddewo abakesi baffe mu kifo ekyo bakakase ddala oba yakyali awo. Singa akyali awo tujja kuvaayo tugendeyo tulabe atujjayo Sandra. Ngeri Rwandan Embassy bamaze okuyingira oba bali complainant musango guno, twasazewo nga polisi ya Kampala n'emirano oba KMC okugiforwardinga oba okuweereza files zino zombi bbiri ku CID headquarters Kibuli bebakole okukola ki okunoonyereza kubanga kati eri level ya waggulu, level ya Rwandan Embassy. Ye chance Nalubega kati mutembeyi wa Butambi wa nnyimba ze yayimbanga mu bbaala. Teweerabira kusubscribinga clickinga mukadde buli kye twanga tuteekayo kifunenga muganda wange. Weyongereko okumira ku Olutambula mu Uganda. Musibe bulungi, mweraba.